Alright. Ngawe neyama okubaetera serebu buli mwezi. N'olwaleero ntuuse amanya n'eddoboozi Uncle Sech President w'e Masaka nga n'olunaku olwaleero mbaleetedde serebu wammwe abangi gwe mwazzaawo mu kabokisi ne munsaba gwe mwakomentinzeeko. Twerabira ku likinga, ku subscribinga oba ku commentinga ku The Mix Media. N'olunaku olwaleero ntuuse mbaleetedde omuyimbi omusajja ow'amaanyi, musajja omukulembeze, omukozi alina ke yeekoleddewo, omuyimbi govuma n'akutunuulira nakuba bukubi tuni gosanga n'oba toli wamubongako n'omubongako. Omuyimbi atakola ntalo talwana wabula kuba bukubi muziki gwe n'obwetereeza nga n'olunaku lwaleero si mulala gye King Saha. Bano mwambikanga Semanda era enkyali oyo yadde eri munda banganze gana birala era wakiri njagwa wa mukazi akayaawo. If you touch me very well, I will touch you very well. You want my love me very well. I will love you very well. I need a woman. Where are you, brother? I see a good guy. I see a good guy. Oh, this is good. Where are you, brother? I see a good guy. I see a good guy. Oh, this is good. Abanyi gwe mumanyi nga Mansur Semanda. King Saha yazaalibwa nga 2 ogw'omwenda 1989 mu Masaka District Rakai. Oluvannyuma baasenguka ne badda Entebbe Kigungu mu Wakiso District. Babazaala abaana 2, ow'obulenzi nga ye King Saha, ow'obuwala nga ye Halima Nakaweesi. Ono muganda wa King Saha ng'amwagala nga we yeeyagala era akyogera lunwe nti nze akasimbi akange kenfuna kawako muganda wange kuba babazaala abaana 2. King Saha yasomera mu Gududde Nasale School, yegatta ku St Agnes Primary School gye yatulira P7. Oluvannyuma ne yegatta ku Kajansi Progressive SS n'Endejje SS gye yatulira Senior 4. Oluvannyuma yegatta ku Buganda Royal Institute Emmengo, ettendekero lya Beene, ettendekero lya Ssaabasajja Kabaka. Eno gye yafunira diploma mu Business Administration. Yasoma byanfuna nga gye yavanga nga eno yasomanga nga wakola mu kikuubo nga yeetikka migugu ng'olina akaguguko n'akakubebera n'akakutwalira obolusi ku mmotoka. Mwe yafunanga akasente akamubeezangawo ng'asoma n'okwewolererangako school fees n'okulyako. Ennaku gye yayitamu ng'akola omulimu guno agamba we yalabanga omuntu gw'amanyi ng'asooka alyamu kava ng'asooka yeekweka ye King Saha Mansur Semanda. Bradi wange omusajja ono mulaba edduka alina bizinesi ez'enjawulo. Maama nze wentandika ozoogera n'olususu lumera olutiko omutima gwekanga n'esijjagana kanzibawe. Esooka eyitibwa King Sport, eno eri ku Ntebbe Road. King Sport eno kuliko ebbaala, kuliko washing bay, kuliko restaurant ebalirirwamu akawumbi kamu n'ekitundu. Ezo ssente bannange wulira. Musajja mulimi alima muwogo, amatooke, lumonde, kasooli, karoti, watermelon n'amayuuni n'ebirala bingi byalima. Era mulunzi okuli ente, embuzi, endiga, enkoko, embaata, ssekoko n'enkofu. Alina amaato 10. Musajja muvubi avubira Kigungu. Alina ebidiba by'ebyennyanja nga bisangibwa Rakai District nga bitudde ku yiika 3. Era eno we wali ne faamu ye okuli Kalitunsi kwe yalima ne kasooli yiika 10. Era brand ambassador wa Airtel nga yalondebwa mu 2018. King Saha ye CEO wa King's Love Entertainment. King Saha alina emyaka 30 n'emyaka gya buto nnyo ku bintu by'alina. Bino byonna bikoledde ku myaka 30. Musajja muwandiisi wa nnyimba, mukubi wa bivuga okuli gita, endingidi, amadinda, okufuuwa omule kubenna. If you touch me very well, I will touch you very well. You want my love me very well. I will love you very well. Music. Ulichari wanga wanika jakunte mubanga what? Owa wanika kofiro
Kyemmanyi kati ali ku wifi mutekeyo uba kyoyina njagala mutukaze mu bbanga otusumulule ayina akatebe katekeyo ayina ekkooti ayimba ekika kya music okuli afrobeat, zouk, reggae, R&B ne bossa nova. Akakantu kayimba nga ayimba alembekereza mabanji omuga nti ayimba nga akaaba bakayita bossa nova. Ono music ono omusajja mulaba edduka ono afulumye n'okufuluma ng'agamba akasajja leero wakajjeewa. King Saha alina ennyumba etudde ku yiika 17 erina ebisenge 8 oba biyite master bedroom, erinako amaliira 3 yiika emu faamu nkwalimira n'alundira, faamu ya nkoko yiika emu, yiika 2 nimiroze, yiika emu gardens, yiika emu compound ewasigadde ayagala kukolako bakery ya migaati. Ennyumba ye neesangibwa Katalemwa village Nakawuka Wakiso district. Era King Saha alina n'ennyumba endala eri eyo Ntebe neno temanyiddwa nnyo nyeffe tujja gibawako ebifaananyi byayo abangi musinga kumanya ne ye Katalemwa. Ennyumba eno kigifudde okuba ey'enjawulo ku z'abayimbi abalala. Erinako museum, erinako gym, erinako swimming pool, era yatandise okulaga maapu weegenda okuyita oba pulaani yaayo. Kuliko roundabout, ennyumba eno erinako sauna, erinako saluuni, ekisaawe oba wasangibwa omupiira kuba musajja wa kapiira nnyo n'abagambi we yajja n'erinnya erya Saha, musajja awagira nnyo Man United. Erina visitor parking, abagenyi be bapaakinga ziriko 2, ye wa paakinga ne w'abagenyi. King Saha musajja ayagala nnyo emmotoka ez'amaanyi okuli BMW, Range Rover, Subaru, TX wamu ne Benz. Era emabega kaawo katambi kaafuluma nga yakava oggula emmotoka ya Benz UBM ng'alimu ne abalasita banne. Omusajja ono ayagala nnyo emmotoka yakayita na kagatto. Muganda wange akayita na kagatto si buno obugatto twambala buli obo waffe obw'omwowino yakeyitira kagatto anveeyo. Musajja mufumbo alina abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, alina abakyala okuli Joelia ng'oni abeera South Africa, Rita Kate muwala wa Jeno Salim Sale. Ulira omusajja gye yawasa agambye atya? Ulira omusajja gye yawasa muwala wa Jeno, first class family, muganda wa president yawasa omwana wa muganda wa bannaye. Kasooke nkikomyawo agambye atya? Yawasa omwana wa muganda wa president. Ono omusajja King Saha mulaba abantu kusirika. King Saha mukwano gwa nnyo gwa Bobi Wine abangi gwe muyitanga principal wa president, abangi eri mulasite feri waffe tumuyita fada mu ghetto zaffe Katwe Masaka neno Kamoocha fada mukwano gwa nnyo gwa Bobi Wine. Era ayinza okuwajja n'ekyo ekirowoozo ekigamba kanzimbe ennyumba eyo. Mukwano gwa nnyo gwa Shiba Kalungi Kamiliyoni, ono alinga maama era alinga taata kuba yaleeta ye yalaga King Saha eri abantu. Tetwandimutegedde, abangi tetwandimumanye, alinga maama alinga taata. Spice Diana mukwano gwa nnyo gwa King Saha. Saalongo Elias Lukwago abangi ge mumanyi nga Road Mayor mukwano gwa nnyo gwa King Saha. Ono yalabikwako emabegawo Road Mayor ng'abuuza kajojijjoji w'ebibuuzo abakulu abategeka okulonda kwa Wuma. Mukwano gwa nnyo gwa Road Mayor King Saha, mukwano gwa nnyo. Era King Saha alindiridde kulya ntebe ya Wuma, era yagambye obudde bonna agenda kwambala engule. Ffe tuli mabegawo muganda wange King Saha. Ng'era kino ekibiina kya Wuma kye kibiina ekikulembera abayimbi wano waffe Uganda. Musajja agala ennyo omupiira ogw'ebigere era wajja n'erinnya erya Saha nga muwagizi nnyo wa Man United. Agamba Man United bwe bagikuba omupiira ayisibwa bubi, awulirira ddala ng'afa. Baganda bange aba Man United mbatumiddeko nnyo. Mozeya nkutumiddeko nnyo wa Man United, abasajja abagala nnyo omupiira. Nuwa naawe nkutumiddeko nnyo. King Saha musajja alya enkoko, asinga kulya nkoko ne Gravity yamuyimbako nti King Saha ye wa nkoko. Awomerwa soda na mazzi bye byokunywa ebisinga omukolera omusajja ono. Tomuyitanga n'otegeka omukolo n'omuyitira simanya amuyitidde wali oli walagi wammawo mu bidomola, tali mukombako musajja Muisiraamu. King Saha yatandika okulikodinga ennyimba ze. Yalikodinga oluyimba lwe olwasookera ddala mu bamaneja bayiseemu bali 2 okutuuka no tumulabidde nga ye musajja yeyina ekyenjawulo kino kyokka. Maneja we yasookera ddala kuliko Dr. Jose Kamiliyoni ng'ono yali maneja
Leon Highland, manager Sam Mukasa gwamaze naye emyaka 11. Manager Sam Mukasa yegatta ku Coco Studio kwali Wizomanizo, aba Ethiopia, aba Tanzania n'aba Nigeria. King Saha yamwegattirako nga bagenda okuyingira Coco Studio. Manager Sam Mukasa uliriza King Saha atandika okuyimba mu kwaya y'essomero emanyiddwa nga Agali Awamu Primary School. Ino kwaya yali ya ssomero nga gyayimbira gyakubira ebivuga ebyo. Temubuuza omusajja okuyimba yakuyingiriramu wa. Mu 2011 2012 yafuluma oluyimba olwasooka lwe bayita liita, abangi lwe tuyita sigino, luno lwamuleeta ku maapu. Ensi okumumanya tetwandimutegedde tetwandimumanye. Mu kibiina ekitibwa Bonfire ngeno walingayo Gravity Omutujju, be bantu abasinga okuwulikika ennyugi yakuba n'akayimba Swagger. Mu 2012 yegatta ku kibiina kya Chameleon ekya Leon Highland, oluvannyuma ne yegatta ku ttiimu No Sleep ewa Jeff Kiwa gye tusinga ennyo nnyo okumumanyira. King Saha yakolako kolabo ne Gravity. If you touch me very well, I will touch you very well. Woman, love me very well. I will love you very well. Music. What is it? Omutujju oluvannyuma ne yeegatta abangi mwitanga Bonfire. Musajja awandiika ennyimba ze era yeewandikira era zeeyiyiza. Watandika okuyimba omera olutiko sinakindi n'owulira ng'omutima guteredde, osiriikirira n'owulira eddoboozi ettebenkevu, eddoboozi essendeekerevu, eddoboozi eriwunya akawoowo, eddoboozi erikulukuta ng'omubisi gw'enjuki, eddoboozi erigenda empola. Awangudde awaadi ez'enjawulo. Awaadi yagifuna mu 2015 nga bagiyita Hip Hop Award, emanyiddwa nga Best Afrobeat Song mu luyimba oluyitibwa Mulirwana. Oluyimba luno lwajjuza Cricket Oval nejjula n'ebooga n'oggoba ne bagoba. Si Cricket Oval kokka kwaliko Luweero, mu kisaawe ky'e Luweero ne kubaako Masaka. Eno nga yali ekivulu kyali mu Maria Fulo, Mitiyana, Kyotera, Mitukula nga bagoba n'okugoba. 2018-2019 eya Zina Award, The Best Contemporary Urban Award, oluyimba olusinga okubeera mu bantu, oluyimba olusinga okumanyibwa ku street, oluyimba oluli mu mpya zaffe oba ennyumba zaffe, oluyimba lwoyita ku buli muntu ng'agenza atadde akaleddio ku matu awuliriza. Oluyimba ku TV teluva, ku radio teluva, ku social media gye luli, empapula z'amawulire ziruwandiikako. Award n'agirya. Award ey'okusatu yagifuna mu 2019, yaddamu n'alya award emanyiddwa nga Zina Award Contemporary R&B Artist of the Year. Award ya kusatu ng'oggyeko okuwangula award abadde nomination ku mitendera egy'enjawulo gwenjogerako Mansur Semanda aka King Saha. Mu 2015 Uganda Entertainment Award Best Video mu luyimba lwe bayita Gundeeze lwe yakolera ewabbawo omusajja asinga okuba eŋŋoma ku kivulu ekyali ku Freedom City ekyajjuza n'okubuuga ne kibooza n'okugoba ne bagoba bannaye mu ddeeke wakati tulinayo tubasa mujja fiira wano. 2016 Hip Hop Award Song of the Year mu luyimba olumanyiddwa nga Mwana Gwe. Mu 2022 Hip Hop Award Best R&B Song Nkwagala Omu yalina Navio Kigozi Karismati. Nomination ey'okuna 2018-2019 Zina Award Artist of the Year ne bakola nomination. Nomination ey'okutaano 2020 Zina Award Contemporary Urban Artist, oluyimba olusinze okubeera mu bantu. Nomination ey'omukaaga 2019 Zina Award Best Collaboration Impalavu yagikwa ne Wizomanizo. King Saha alina album 16 ezisinze okuba nga yiiti, album 16 nga yiiti nga zisambye akajji nga zivuze mu Uganda ne Tanzania, Kenya ne wabweru w'eggwanga ng'ennyimba abantu baziwuliriza. Esooka sikyakusobola mu 2013, ey'okubiri Mwana Gwe 2016, ey'okusatu Sigino oluyimba lwe muyita Rita 2011-2012. Luno ndujjukira nze oluyimba nalulira nnyo nga mikwano gyange mingi girumayiminga ku miziki egyabeeranga kwekiza eyo. Ey'okuna
Pretty oba lumuyita Pretty 2013 kano akayimba agamba yakayimba akajja ku ntobe ye ey'omutima. Alina omuwala eyamulumya omutima eyamukyawa ng'amuyisa bubi ng'amugamba oli mwavu genda ng'amukubisa ebitabo buno obusere Queen obwesudiya n'ayimba akayimba akajja ku ntobe y'omutima gwe era n'ebigambo yabiteekayo emabega. Oluyimba olwokutaano lwaki tondiiko 2014, olw'omukaaga mulirwana 2014, olw'omusanvu gundeeze 2015, olw'omunaana Ssembera 2017, olw'omwenda Mwangwa 2016, olw'ekkumi Beeraawo 2017, 2018. Oluyimba luno lwali lwa Tabbu nga teri akwana mwana talumuweereza nga lubeera ku disco mu mabaala mawooteri nga buli wamu weeruli. 12 Halo Halo 2018, omwana w'abandi 2017, 14 ono My Way, 15 Golola Ekkubo luno luyimba lwa ddiini. Zaakayo 2010 Zaakayo 2022 no ffe twaluwadde dda. King Saha alina kolabo 20 nga zonna z'amaanyi. Kolabo z'akoze nga zonna zisambye obujji nga zonna ziyiti. Olusookera ddala Teddy Mulomita Tereza yalukwa ne Basiteroko mu 2015, Science Winnie Nwagi 2016, Vimba ne Gravity omutujju 2014, Swagger ne Gravity omutujju. Kana akayimba akamanyi nnyo yakayimbanga nabo ati Wamazimba kansooke mbiveeko bannange nja kubiyimba nga maliriza. Olwokutaano Suzana yalukwa ne Shidi Style 2016, Mpalaavu Bizomanizo. Olw'omusanvu Very Well yalukwa ne Stuart and Rogers 2018, Tamale ne Palaso 2014, Nkwagala omu ne Navio 2019, One of Kind yalukwa ne Latest AK47 2013, Highland era nalukwa ne AK47 2014, Winner ne Gravity omutujju nakakati lukyakuba. Luno luyimba lukuba buli wamu naye nga yali kolabo nakakati lukubwa ku misinde. Oli abawangudde ku kusoma, oli abawangudde, oli alina obusobozi bonna obuwanguzi bonna bw'abatuuseeko. Oluyimba luno balukuba nakakati lukyatunda. Tuliyambala engulu luno yalikuwa ne Bobby Wine, Irene Ntale, mwalimu abayimbi ba Dr. Hidamani, abayimbi baali bangi ba Ronald Mayinja. Luno oluyimba lwamutunda, omusajja lwamutunda. Olw'okumi Best Friend wange ne Spice Diana 2018 kana akayimba nange nkajjuka nnyinnyini kantuukako. Gala nnyo ekyannuma nyina gwe nakaweereza naye nandekawo. 2015 bantu baffe ziza bafana nkwagala ebyaddala yalukwa ne Dr. Hilary Kiyaga MP. Olw'17 Princess ne David Lutalo Empeta ne Shiba 22. Brad wange ezo ennyimba ziri 18 nga zibadde kolabo naye nga maanyi. Brad wange towerabira okusubscribinga okumentinga ku Mix Media. King Saha buno obudde abalirwamu obuwumbi 88 n'obukadde 437 mu ssente za Uganda. Wulira omusajja gy'agenda. Genda wansi awo okumentinga olayikinge Mix Media oteekewo wandika omuyimbi yenna ngagala tukuleetere towerabira kusubscribinga okunyiga akadaako bukye tuba tutaddeyo kyonna oba okifuna. Sireme kutumirako omukwano gwange Kasagga omusajja asinga okugolola emmotoka e Kampala wano ne Uganda yonna. Emmotoka ne weebeera nga yagudde kabenje ng'eringa nga chapati oba nga ntini eringa nga akajiiko ka ice cream agigolola n'agizza bupya. Sireme kumutumirako ng'ali awo bwayise. Mbatumiddeko abantu b'e Masaka mwenna bwayise Kampala buli kisaleewo nga subscribinga. Omusajja ono King Saha agamba ayagala okweza emyaka 50 nga takyakola ng'ebintu byasiga nga bye bimuwa akasimbi nga ye takola atuma butumi gwe ente eyo mugisale embuzi eyo mugireete enkoko mugisale tugirye ng'atula butuuza akasente nga bakamuleetera buleetezi. Kyekyenjawulo kyalina kyovulaba akola nnyo. Ayagala okweza emyaka 50 nga takyakola. Gweyokoleddewo kaki muganda wange ali eyo. Ye musajja King Saha talwana nga gwamutankudde akuba bukubi musiki n'otegera omusajja kikyagamba. Waliwo omuyimbi omusijja mmogera yamukubira akayima n'amugamba Zaaka. Kankora kube, nemo kube.
kayo Zakaya akayimba ako alina omusajja gwe yakaweereza musajja munene nnyo abadde nnyo mu biifu yaliko mu shida eza wizomanizo palaso y'omu omusajja oyo n'amuweereza akayimba ka Zakayo oyo omusajja amanyiddwa nga King Saha Mansur Semanda era mulinde paati ey'okubiri mugirinde mwebale ku likinga na ku subscribinga The Mix Media. Yeah man.